So the youth leaders, the parish priests inform. So sorry, it's now too late. We can't add anyone. But for your information, that every 2 years, apart from the 2021 when there was Corona, if there's no virus, just start planning. In 2 years, we shall be going for another occasion. But so it's about those who are in the youth apostolate, and then we inform. And two, the second question was number of pilgrims. I want to add it with a national event. This is a national event. Actually, when we leave Uganda, we go as youth from Uganda. So we got all the recommendations from the national office. As we talked about, the Archbishop, who is the head of the Commission for the Laity, the vet. But you know, the church is like federal. It has a federal kind of system. So whereas we go as an umbrella, the whole Uganda doesn't know where the youth are. So they entrust the dioceses to scrutinize, to prepare, and then organize the team which is going to. So even if you're traveling differently, when we reach there, we have one team in Uganda, and we've been in touch. So all along with the leadership at the national office, because we are part of that leadership as chaplains. And then timing says yes. The idea is to go online. So we booked and we got different visa appointments. So our last visas are coming out today and we're traveling tomorrow. So that's the challenge we had, but we thank God that finally we are ready to travel. So some of our brothers who got earlier visas have already gone before us. But when we reach there, we shall make a team in Uganda. Well, challenges are you. I wish I had throw back the question to all of you. So we live, the church lives in the world of today. Maybe that's my abavubuka to with that one. So it's abavubuka. It speaks a lot about it. Thank you, Father. Abavubuka webudde obw'okusalawo. Abavubuka baffe bangi basudde okusalawo butya bwe banaagenda mu maaso. Ekyokubiri kiki kye mbeera oluusi kati olaba ensoma gye basoma n'embeera y'obulamu abamu basomoozebwa okusalawo. Kati ennaku zino waliwo ensonga y'okuba nti tuli bangi n'emirimu tulina mitono. Abavubuka basomoozebwa ku ki ekyokukola. Naye ate abavubuka bakola lwakuba nti bye bakola oluusi tebisobola kubayimirizaawo bulungi. Ekirala, buli mbeera kati ey'obulwadde esoomooza ffe. Endwadde zemulya zonna kansa, siriimu, sukaali, tizolonaasi. Kati abavubuka balina okumanya butya bwe bayita mu bibasoomooza ebyo. Ekirala, ebitusoomooza nti n'ensonga y'obukulembeze naye etusoomooza ng'abavubuka. Tubeera emirundi gyonna nga mutugamba nti ffe bakulembeze abaddi ab'enkya. Kati kyova olaba nti twagala nnyo nga Eklezia okulaba nti abavubuka bakubirizibwa okulaba nti beetaba mu kukulemberwa n'okulaba nti bafuuka abantu abavunaanyizibwa. Ekirala, abavubuka tebalina babalera oba mentorship. Kati omulimu gw'obuzadde tegukyakolebwa bazadde bokka. Eklezia y'omu kati ku bazadde abeegwe kyova olaba nti omwana ffe tumuva buto bwavubuka tumentaininga, tulina ebibiina eby'abaana abanakizito, tubafuuka abavubuka ne bafuuka abakalolayini. Bwe tusukka awo ne tufunayo eby'abaprofessionals, young professionals, Knights of St. Charles Lwanga, such that omuvubuka tumuwanirira buli lwabeera asobeddwa. Mu luzungu, challenges, and most of them are generational challenges. As you are all aware, we are the biggest number right now. We have issues and challenges of decision making in better life. Our youth are challenged with career guidance. Some of them don't know what to do, which education to take, and they face it in the future. Another thing that you're all aware is the issue of employment. Some of our youth are underemployed. They are working, but they are underemployed. They are not able to sustain themselves. The cost of living is a challenge for the young people. As you're all aware, when you're a youth, most cases you don't have a number of properties. So you have to struggle to make ends meet. We also have health challenges. All health challenges are faced with the young people. Young people out there, that's why these people are preparing the health camp.
we need to give them information about how to live well, how to avoid some diseases, and how to protect their lives. Another one, as a church, young people are also faced with the challenge of leadership. As a church, we want to make sure that the young people get exposed and engaged to lead themselves. Because as you always say, or as we always hear, that we are the leaders of tomorrow. You can't be a leader tomorrow when you're not prepared. So we take that extra step to engage them. Actually, we don't start in the youth stage. We start them as young people. That's why we have a number of groups in the Catholic Church. We start with the young people. They are called the Banachizito. We formate them. And this stage you're seeing here, they are the Carolines. And after here and their education, we have the young professionals, the knights, and all that, to keep them engaged, to face the challenges they have. Thank you. Also to thank you, dear members of the media fraternity who have come to help us to cover this event and broadcast it various platforms. I hope you are all registered with me here on this list. So otherwise, let us march down for the official flagging of the youth who are going to listen. For those who are doing prayer, you can have a quick, The Lord be with you. And may the Almighty God bless you, Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. Those who are traveling to this port and those who are remaining here, be in peace. Amen. The white t-shirts come here. About the white. Okay, let's put on a Lisbon smile, okay? Lisbon. Father Pius Madison Tumbwe, the Chancellor wa Kampala Diocese. Olwaleero luno tubadde n'omukolo ogw'okwogerera bannamawulire nga tubategeeza omukolo ogenda okubeera Lisbon ogw'abavubuka mu nsi yonna. Kitaffe omutukuvu Paapa gwe yateekawo olwasisinkana abavubuka n'ayongera okubajjukanya ku butume bwabwe n'okwagala kw'Ekereziya basabira basobole okwenganga ebizibu by'ensi eno. Kati ne bannaffe ono olwo abalondeddwamu abagenda okwegatta ne dayosisi endala mu Uganda basobole okugenda e Lisbon. Abalala baagenze, abalala batambula lwanja nga bagenda okusinkana kitaffe omutukuvu Paapa, babeere naye balamage, basome, beegayirire, ate n'abawa obubaka obw'okudda okuweereza mu nsi yaffe, naddala ng'omulamwa asinze kugwesiba ku nnyaffe Biikira Maria, omulimu gwe yakola ng'amaze okutegeera nti muganda we ali lubuto ate emyaka egy'obukadde, Maria n'adduka mangu ogenda okutaasa embeera. Abavubuka asinze okubakubiriza okubeera ng'abangu mu kujja okutaasa Ekereziya, mu kulangira ekigambo kya Katonda n'okukola emirimu obulungi. Tubasiibudde bulungi, enkya abamu bwe bagenda okutambula, tubaagaliza okutambula obulungi ate ne bakomewo nga
mirembe bongera okuyigiriza bangi. Kati sewo mukulu bano bakiikiridde essaza lyonna erya Kampala. Bano kati betuva okusibula baffe basaza lyonna naye nga bagenda kugattamu n'amasaza amalala gonna 16 agali mu Uganda babagenza balondayo abavubuka nawali abalina ebisaanyizo abalina eddiini n'okwagalira n'obusobozi okusobola okusasulira tiketi abagenze. Abalala bayambiddwako okulaba nga basasula ku kitundu bali abantu baffe abatwagala batuweerezayo nabo obuyambi. Naye ngaekisinga obukulu naffe wano ekereziya naddala kitaffe omutukuvu atugamba nga bolukuliddwa Lisbon nawano omudde mulukuze mu bantu abangi ono tujja ddukuza nga 26 Novemba ku lunaku lwa Yezu Kabaka lwejja okuba olunaku lw'abavubuka. Kati wano kibinja ky'abantu bameka bemuweereza? Bano abaffe wano balinga 23 bavudde mu Kampala naye nga mu Uganda yonna waliyo n'abalala bazze bayinza okwesiŋŋana nga namba ekwata mu 10. Kati bwe baba bamala okuvayo bagenda kuyamba batya bano be bakiikiridde okuva mu Paris? Tufa muolegenda babafunye Paapa byanabagambye kubanga okubeera olunaku luno lulina emikolo emitendera emikolo giyiseemu ennaku nga 6 okulamaga wanyaffe Bikira Maria okwegayirira okusinza naddala mu Portugal ensi eyo gye tumanyi nti erina n'ekibuga kibeeta Fatima wanyaffe Bikira Maria gyalabikira bw'oba naakomawo bongera amaanyi manyi bw'otambulako oluusi okudda kulaba okudda kukola ki kukola kati basubba bakole n'amaanyi ago bayigiriza abavubuka abalala ate babeera n'essuubi abalala nti buli myaka 2 Paapa abeerako abalonzewo n'asisinkana abavubuka abasuubiddwa kati bayinza okwetegeka kozi bw'onooba ng'oyisiza myaka 35 awo oligendanga mufumbo bamubeera naaba kikusubi. Okay, tuyenza sewo mukulu kitaffe oyo tansalawo Essaza ng'alambula ku nteekateeka z'abavubuka okugenda ebweru okusinkana kitaffe Faafa. Digital News Uganda Senga Wagira wano Erubaga Cathedral. Mwebale nnyo amanyaze Kyene Richard kyakasimo w'omukolo guno nze ngenda okulembera enteekateeka n'emikolo gino ate nga nkola wamu nammwe ate n'akakiiko akateesipesi. Activities tulinamu launch egenda kubeera mu September. Launch eyo tusuubira nti tugenda kuyita abantu ab'enjawulo ab'omutima omulungi abasobola okutudduukirira ne batuyambako okuteekateeka omukolo gwo kubanga era ngaebizibu abavubuka situlina nnyo ssente oba tusobola okuzifuna mu bantu ba Katonda abakristu ate n'emikono gyaffe awamu n'abamuzira kisa okulaba nti omukolo guno tuguteeka bulungi engeri gye tulinawo okulya ate n'okunywa. So launch eyo tusuubira okiteeka ku protocol egenda kubeera mu September tubatuusaako ebbaluwa zaffe ate n'invitations tujja batuzibaweereza. Tutandika n'omusalaba. Omusalaba guno ogenda kutama different dinaries dinaries omuli parishes omwo nga gutamba all over Kampala Archdiocese ng'omulama gwagwo kutambuza essaala nga tweyongera okwesabira abavubuka ate tusuubira nti tujja kwongera okubunya eddiini muffe abavubuka. Tujja kuba ne marathon mu October kitusuubira okuba nti tuba n'emisinde mu bavubuka ffenna ate tujja kutuba nga tuteekateeka okwongera okusona ensimbi ez'okudduukirira prisons eyo ate naffe okwongera okweteekateeka ku mukolo ogwo. Abavubuka okozesa ssente ozifuna otya bw'oba ozifunye ozisaasa bijja kuyamba kubanga abavubuka abasinga tukulaakulana netulema okujaajamya tuli balamu ate bwewamu ne mother country yaffe tujja kumba uma nga ffe bannayuganda wano mu Uganda nga tukuza International Youth Day atlas nga 26. Then olunaku ojjako ne charity tulina ebintu tugenda okukuŋŋaanya from different carriers ebitugenda okukwata oluvannyuma bitwale ku prisons. Olunaku luno tusaba abantu bakatonda okutuwagira okulaba nga tuteeka bulungi local government, central government awamu ne ba stakeholders tubasaba okudduukirira ate ffe nga ffe abavubuka ate abakulembeze abaleero sabe ab'enkya tugenda tukivaako fe abaleero tubasaba okutudduukira tekonda kuno bulungi ate lubeere lwa mulembe ate nga lulimu ne vibe kubanga ate tuteeka ebintu birimu vibe so n'abayimbi n'abalala bonna abali mu ttuluba eyo. We request for your support. Thank you. Everyone, Youth Apostolate in Kampala Archdiocese, I want to welcome all of you to our International Youth Day, which is going to take place on 26th of November 2023 at Bina Parish. We have 4 vicariates in Kampala Archdiocese.
Kampala, Wakiso, Entebbe, Ntala Maria. And as per our tradition, we celebrate this day being hosted by one of the vicariates. Last year we were in Entebbe Vicariate. This year we are here in the center, Kampala Vicariate. Now, they have to show us what they can do. We trust Kampala is going to do it, but not alone, because we join in as an archdiocese. So I want to invite and remind youth leaders at all levels to make good your contributions as we agreed upon, and above all, to enable people to participate. We want this to be a participatory, we want everybody to come up, individual youth, young and all young adults, youth, our school-going children, our youth in institutions. Please join us. We want this to be a melodrama. It's going to be fun. As usual, we're about faith formation, fun, and social interaction. So don't miss out on any of those. As they've laid out the plan, I want to ask the Lord to bless us that we participate in all the activities, and at the end of the day, when that day comes, 26th November, we shall stand with our Archbishop, who has already promised to be with us, to testify our faith, to have fun, and to interact with our fellow youth. So welcome, and thank you. Good luck to Kampala Vicariate. Thank you for what you're doing. We count on you, and we trust you're going to do it. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Nze Father Joseph Mary Sebunya, Director w'abavubuka mu Kampala Archdiocese. Uganda bagamba sikirabanga yamala kiraba. All the journeys I've made, I've never come to this journey. Today I know that money what to do. We pray that by the end of the day, at least we shall have an idea. Because tomorrow is going to be the last day, but we never lose hope. So don't lose hope, don't panic. Erinnya lyange nze Kiwese Peter Mukasa nziisa Kamusaza Kulumene Kampala. Olunaku olwaleero kitaffe Ssaabasumba ng'ayita ku kyansala atusiibudde delegation y'abavubuka gye tugenda nayo mu World Youth Day mu mwaka guno egenda okubeera e Portugal ekibuga Lisbon. Paapa akyaza abavubuka oluvannyuma lw'emyaka 2 mu nsi yonna Kabakatuliki bakuŋŋaana mu nsi gy'abalonze bamusinkana. Nga tugenda e Portugal, tugenda okukima emesegi ya Paapa gyetuleetera abavubuka bannaffe, ate n'okulaba butya bwe tubazaamu essuubi n'amaanyi okusinziira ku ebyo Paapa by'alaba atutulire. Tukubiriza abavubuka abali tutambudde nabo okubeera abakakkamu, tetukoma obulungi ffenna nga bwe tugenze. Tujja kugenda nga tusabira bannaffe, ate n'okulaba nti tujjayo ebyo bye tuba tufunye tubireete tubigabane bannaffe. Sebo tuli n'omukutu gwa Digital News Uganda. Kakati Sebo, abavubuka abakatuliki basuubire ki mu ebyo bimugenda okugenda e Portugal eyo nga muvuddeyo bye banaagabanako ku basigadde eno? Mbeera bwolabye Ssaabasumba badde atusiibula, delegation yeno egenze egenda kudda era tugenda kukola kyekirungi ekiri e Portugal. Tujja kuba n'enkuŋŋaana ez'enjawulo bannaffe era tujja kuba n'olwa International Youth Day lugenda mu Uganda. Tujja kubeerawo nga 26 Novemba era nga tujja kudda n'emisembi ya Paapa bannaffe bonna tujja kuba tugireeta tukibawe wano. Ekisookera ddala nga bwe nkubuulidde tugenda okubasabira, ekyokubiri okufuna obubaka bwa Paapa eri abavubuka, ekyokusatu okulaba nti abavubuka bafuna exposure n'okumanya biki ebisoomooza bannaabwe gye bagenze okuyambako bannaabwe. Mwayambako nga muki? Mu kubawa emesegi eyo n'okubateekateeka, kubanga okusinga bagenze bakulembeze era ng'obuvunaanyizibwa bwabwe bakomawo kukomyawo ebyo bye bakoze bye bafunye. Bwe tugenda eri tukola ebintu nga bino tukyala mu masaza agatukyazizza ne tulaba ebikolebwayo abavubuka, tukolayo emikwano ginaayambako abavubuka okukwatagana ne bannaabwe. Ekyokusatu tufuna meeting n'okubuulira obw'enjawulo ku babasuzi ab'enjawulo, ate tufuna mutikko obubaka bwa Paapa bwatuwa abavubuka. Kati wano mugenda abantu bameka? Ng'essaza ly'e Kampala tutwala 12 tugende twegatte ku bannaffe abalwamu ga Uganda, kubanga kati ng'essaza ly'e Kampala tulina abantu 12 era bajja kugatta ku bannaffe era abalala bafudde mu masaza ag'enjawulo mu Uganda. Kati abo
abagenda bavudde mu parishes mwabalonze mutya? Buli mwaka tufuna enteekateeka tulanga bannaffe abalina obusobozi ne beeyambako okulaba nti tugenda era abantu abo tewali engeri yanjawulo ekikulu kuba omuvubuka mukatoliki atambula naffe ng'alina ebisaanyizo n'ecommodation okuva abamutwala era bavudde mu parishes zaffe ez'enjawulo. Mugenda kumala ennaku mmeka? Tugenda kudda nga 10 tusimbula nga 4 tukomewo nga 10 mwezi gw'omunaana. Okay. Amanya sebo? Yenze kiwe Simon Peter Mukasa. Simon Peter Mukasa nganze saabuka musaza. Kale sebo tuyanza mukulu Simon Peter saabavubuka w'Essaza atunyonyolamu ku lugendo lwabwe. Kale badde Digital News Uganda sebo tubagaliza olugendo olulungi. Ye mukulu sebo Father. Banange nze Father Julius Kanyike chaplain wa Kampala Vicariate. Mu Kampala tulina ebitundu bina. Tuziyita amabendo b'ebbendo bendo. Tulina Entebbe, tulina Wakiso, tulina Mitala tulina ni Kampala. Awo no buli mwaka bendo liweebwa omukisa okutegeka olunaku olw'abavubuka. Naku no tuli mu kuzo olw'abavubuka olugenda kubeerayo nga 26 omwezi ogw'11 kutandikiddwa official olwaleero. Erizibwa olunaku lw'abavubuka Paapa ng'ajaguliza wamu n'abavubuka ab'ensi yonna. Uganda tufunye abatukiikiridde mu masaza ag'enjawulo era olwaleero abakiikiridde Kampala ng'Essaza nabo basimbula. Awo nno twebaza Omukama atuwadde omukisa guno okwenyumiriza mu kirabo kino eky'obuvubuka bwaffe. Onaku tugenda okuza bwe luddako luli bali abagenzi okukuliza eri batukiikiridde naye bwe bakomawo naffe tugenda ddukuliza ddala wano Uganda na 26 omwezi ogw'11 tugenda kubeera bbiina. Eyo Father Fred Kasereka atulindiridde kubanga yatukyaza wali bwe tugenda okubeera ku Cyprian Kisaawe. Enteekateeka nnyingi nnyo ezigenda okugenda mu maaso nezo nanga zigenderedde okukunga abavubuka okujja okwegatta wamu n'ekereziya yonna okukuza olunaku olw'abavubuka. Olunaku luno lugenda kubaako biki ebigenda okulembera nga tetunnalutuukako. Tugenda kubaayo ne longi. Awo nompita bannange buli muntu yenna Omukama gwawadde naddala nga amugabiridde mu nsonga ez'ensimbi oba ebintu byonna tukusaba ojja otwegatteko mu longi yaffe. Sobole okuraisinga funds ezigenda okutegeka olunaku. Muvubuka ajjalye anywe asanyuke ebyekivubuka bitali mu kusanyuka bibeera tebinyumye. Awo no tusaba nti ne mu ekereziya bajje bawulire ndi mu ekereziya mulimu essanyu mulimu okujaguza nga tujaguliza wamu ng'ekereziya. Awo nno tukunga abasponsa bonna zi banki ez'enjawulo companies ez'enjawulo mujje mutwegatteko. Lonchi ng'ewedde tujja kubayo n'okutambuza omusaalaba. Tuli bantu ba musaalaba. Kristo yafa ku lwaffe ku musaalaba n'awangula olumbe. Awo tugenda tambuza omusaalaba ng'akabonero akakunga abavubuka tumujje tubeere wamu mu Kristo. Parish tujja zituukamu n'omuwumulanga tugukubi bannange. Enteekateeka eyongeze mutuwagire mubeewo mwanirize Kristo eyatufiirira ku musaalaba. Tujja kubawo ne marathon. Tujja kubeera n'emisinde okubuna ebyalo byonna mu Kampala nga abavubuka baddukira wamu. Oba oli ku street n'ovunako omukisa guno nga guzze tweyungeko. Tujja kuba tukiranga mu maaso awo. Tujja kubaayo mu October nga tuyingira mu November. Ku lunaku lwennyini tusuubirako activities nnyingi. Tusuubirako okulaga abavubuka ki kye tusobola okukola ki kye tulina. Abavubuka balina ebintu bingi nnyo bye bakoze eby'amaanyi naye bambi nga tebiraba kuba tetulina ssente zibiteeka ku media tetulina abantu batukwata ku mukono ne guno gwe mukisa gwe tufuna ng'abavubuka okulagawo kye tugenda. So tujja kubaawo ne tenti ennene ennyo exhibition era ne tuyitamu ne kasente akatonotono owagira omuvubuka muguleko ku bintu. Tujja kubaayo ne medical camp abavubuka balabe babakebere sukaali zi pressure ziri bubi abantu bafa. Abaana balwadde obulwadde musaayi bakukebere nga bakone ku musaayi donation. Nebirala bannange bingi binaabaayo tubaaniriza ate mu nteekateeka zino zonna mbasaba nga nze Father Julius Kanyike chaplain wa Vicariate omukisa guno gwe batuwadde okuteekateeka mutweyungeko ba MPs aba Kampala bakansalazi aba Kampala ba ministers mwenna tubayise mujje mutwegatteko nga tegekera olunaku luno essaza lyaffe neera tutegekera nga Uganda yonna amabasaza amalala bonna tubayisa ab'Emityana ab'Eggulu Kotido mwenna abavubuka mujje mubeere wamu naffe baagaliza emikisa gy'Omukama. Ayina ensaba Omukama abakuume olunaku lukye nga lwa ssanyu ate lwa mirembe. Omukama abeere nammwe. Yetuyanza Father Kanyike. Parish gyembeera. Father guweereza wa? Mpeerereza ekiwaatule ku Sentimbaaga. Tuzinde. Okay. Kale tuyanza Father Julius otwambulira ku buvunaanyizibwa ate n'enteekateeka ez'okusitula omuvubuka w'omulembe guno mu kyasa ky'enkumi 2 ate era omulembe
omuvubuka gw'omulembe omutebi ssebo obadde ne Digital News Uganda tweyanza ssebo kale Digital News Uganda tubaddeko wano Lubaga Cathedral kwanjula enteekateeka z'abavubuka abagenda ebweru ate n'emikolo ginaakolebwa oluvannyuma lw'okuvaayo. Sega Gerard wano ku Tiko Lubaga ku lwa Digital News Uganda. Yeah.